Robert Kyagulanyi Ssentamu akawungezi ka leero ayimirizza okunoonya kampeyini ze. Ebyo bingi bye tugenda okutunuulira okulina ensonga ezo ez'okunoonya akalulu. Nkwaniriza nnyo munnange ku mawulire agabuutikidde. Nze Ismail Nsubuga ndi ne Mulungi Mebo katulabe bikulu tukomewo nago mu bujjuvu tovaawo. Bino bye bikulu agabuutikidde. Omu ku bakanyama abakuma Robert Kyagulanyi Ssentamu Frank Ssente zatomeddwa mu motoka y'amagye n'afa. Munnamawulire Ashirafu Kasiri akubiddwa akakebe kati ya gaasi ne kamwasa eriiso. Ali bubi. Tubasaabuza bino twagala mututakule. Omwana w'abandi oyo nsaasire nze baganda bange simanyi mwenyeza kunnyonnyola abazadde b'abaana abo. Aba NRM bakkiriza okugondera ekyakakiiko k'ebyokulonda okuyimiriza enkuŋŋaana. Munnamateeka waabwe Oscar Kihika awabudde. Electoral Commission kyekoze kiri mu mateeka. Gavumenti eyimirizza ebikujjuko ebiyingira omwaka byonna. Fireworks ebyo ebiriroliro bibadde bikubwa tebijja kusoboka kubeera nga bikubwa kubanga bitera okuleeta abantu bangi ne bakuŋŋaana ne wesanga ate bikubwa past midnight already tulina kafyu egenda maaso. Abatuuze b'Entebbe balaajana olw'obubbi bw'ettaka obusukiridde. Nosanga oluusi emiti nga bagitemye, nosanga ng'ebimera babyonoonye. Nyongera kwaniriza ku mawulire agabuutikidde ag'akawungezi kano. Katugatandike n'akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ayimiriza kampeyini ze oluvannyuma lw'omu ku bannamawulire be Ashirafu Kasiri okukubwa akakebe kati ya gaasi ku liiso. Kyokka babadde bamuleeta mu ddwaliro e Lubaga. Ate emmotoka y'amagye erinnye omu ku bakumi be Francis Ssenteza n'afa ng'ono asoose kukubwa migo aba military. Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tannagenda kunoonya akalulu leero ng'asokedde mu kwetaba mu kusaba okubadde okukiriza enkulu ey'ekitovu nga kulemiddwa mu Reverend Father Ronald Ssekanjako nga yambibwako bafaaza abalala. Father Ssekanjako asabye abafumbo okubeera abeesigwa kye bayamba okumufumbo bwabwe n'agamba nti kividdeko abafumbo okwawukana bwe bava okudda ejjembe obuteesigagana sako n'abaami obutalabirira abakyala baabwe. Amagana fegona masolowa abantu balwana abantu bawukanya olw'obwavu nosanga taata oba maama nga yasalawo nga yasalirawo amaka. Asiimye Kyagulanyi olw'okujja n'etaba mu misa ng'abadde wamu n'omumyuka wa Nuupo atwala amasekati Mathias Empuuga. Amazima twongere okukkiriza ebitukkiririzamu si bikyamu. Twongere okukkiriza nti omuntu bw'oyimirira okwenkanya tobeera okukka. Emyesa oluwedde Kyagulanyi yegattiddwa akabugizi n'agenda okulinnya akalulu ng'ayise Masaka. Abadde atuuka ekyabakuza asanze poliisi n'amagye bagadde oluguudo oluyingira disitulikiti y'Erengo n'abalagira okuyita mu byalo. Poliisi olulabye nga baganye n'etandika okubakuma mu mazzi agasibwa ne tiyagaasi okubagombolola. Wakati mu kavuyo munnamawulire Ashirafu Kasiri akubiddwa tiyagaasi ku mutwe n'atwalibwa mu ddwaliro Masaka nga biwola ttaka ekividdeko n'amu okukaaba nga balowooza nti afudde. Tumuddamu kutta baana baffe. Tubasaabuza bino twagala mututakule. Omuntu gw'obulookinze ekkubo n'omuga atogende n'asalawo akwate eri omulagidde okukwata. Ate oluvannyuma lw'okukkiriza ekiragiro kya poliisi ate n'obeera nga kwegamba omusasuzaamu ate bukuba amasasi. Bannamawulire abalala balamuziddwa kuliko ali mivule wa NTV Sako ne Daniel Lutaya owa NBS nga batutte mu ddwaliro ng'embeera mbi. Mu ddwaliro Masaka abasawo bakoze butaweera kyokka embeera Ashirafu bweganye ne bamusaba ambyulensi okumuvuga okumuleeta e Lubaga. Ali mivule ne Lutaya bannyonnyodde engeri yabakubyemu ne bategeeza nga bagenda okuloopa buli musirikale yende enyigidde mu kubakuba. Nga kibadde nti nno kanisita ewabye agikubye n'ewaba that was understandable. Naye omuntu n'omutunuzaamu n'ogamba collateral damage n'omukuba abayine
ekyo ndabira ddala it was very unprofessional. Ye Mathias Mpuga avumidde ekikoleddwa poliisi okubagana okugenderera nga tebakomaoko ne bakuba ne bannamawulire. Singa lyamisinze Ashraf libadde likwata president n'olw'ensonga eyo puroguramu ye ey'olwaleero agiyimirizza ey'okugenda erwengo ebukomansimbi n'empigi sobola okutaasa obulamu bw'omwana ono. Ate toyinza kweyongerayo bukomansimbi ng'ate omwana ali mu kufa. Kyokka mu kujja e Kampala bali batuuka e Busega ate omu ku bakanyama bakuuma Kyagulanyi ssente za Francis atomedde emmotoka y'ebyokwerinda n'afa. Mubeere bagumu ne bw'oba toli mugumu wakiri pretending nti oli mugumu ojja kwekanga ng'ogumye. Kati okuguma kyekisigaza kyokka. Omwana w'abandi oyo munsaasire nze baganda bange simanyi bwenyinza kunnyonnyola abazadde b'abaana abo. Simanyi nammwe bwenyinza bannyonnyola naye kyenyinza okugamba okubabulira amazima. Ne ku ddwaliro Lubaga abaddeyo akavuyo ekividdeko ne munalo waffe David Tamalo okukwata ba military. Go! The world is watching you! The world is watching you! Tusaasidde nnyo bannaffe abakoseddwa mu butabanguko obwo ne tusabira ne munnaffe Ashraf Kasiri okubanga ate asuuka. Ye akwatidde ekibiina kya FDC bendera ku bwa President Patrick Obo ya Amuriat akwatiddwa olw'eggulo olw'olwaleero wabadde ayolekera ejjinja gy'abadde agenze okunoonya akalulu. Disitulikiti eno y'emu ku ezo akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamu Simon Byabakama zeyayimirizzaamu okuba enkuŋŋaana z'ebyobufuzi ng'agamba nti zirimu abalwadde bwa COVID-19 bangi ddala. Weebokeredde nga yini ya Patrick Amuriat akwadde ekibiina ky'FDC bendera mu taakwekereza ya Olede St. Joseph esangibwa Lubaga mu kamuli okwetaba mu mmisa. Remember the wonder he has done. This love Misa yimirwa bwana mukulu Reverend Father Richard Okawongono mukubulira asabye abafumbo okuwala ebintu ebiyinza okubaviirako obusambatuko abasabye okufaayo okulwanyisa obwavu obwensi n'endwadde endala. Has been dealing with another woman out there. He left us struggling. Ngampuba beating me, wants me to leave. But I decided to devote myself to the Mother Mary. Continue to protect him and his team against the dangers in this exercise of campaigns. This is our prayer through Christ our Lord. And our theme for this particular campaign and my presidency is building a new Uganda. Amuriat oluvudde atandise okutalaga ebitundu ebyenjawulo okubadde n'okwetaba mu ddwaliro mugenzi ati Rehema Watonguli yafa obulwadde COVID-19 omwezi oguwedde. Vapo ayolekedde ebitundu ebirala ng'asookedde Kamuli ku kisaawe kya Kidiki namwenda ngeri babaniriza wano po abasibi olw'omukwano gwe bamulaze n'abasaba okumulonda akole ku bizibu byabwe. Mukomewo wano banange temutya obedda gyayite Kamuli poliisi emutangire okugesa amakubo agamu nga bwakuza okuyita mu byalo. Kyokka oluvannyuma asalinkiriza nadda ku nguudo za kolansi era poliisi egenza okukitegeera ayangiridde ekibuga ekiddire kubadde kwegoba era poliisi yingidde abanvu n'abampi okumutangira obutagenda jjinja. Amuriat abadde ayorekera ebitundu by'ejjinja gy'abadde agenda okuba kampeyini poliisi ne musala kuteeka bangali nga bamugoba emisinde. They think they can handle. That is called Michael Jackson. Mu kavuyo ako kabanga lya poliisi namba UP 2394 etomedde emmotoka ya bulijjo namba UBF Noti Nsamwe Muke ng'ennannyini yo agezezzaako okwekubira enduulo n'atafiibwako.
Amuriat bamukwadde mu luguudo wakati ne bamuvuga nga bamwolekeza jjinja nga n'enderebe bamuyisizaamu empi. Anestiaze yakusakidde Green Rwakede TV. Abasumba b'abalokole bakuŋŋaanye okusabira eggwanga okuvvuunuka obulwadde bwa COVID-19. We wish you a